Yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba kansubira oli bulungi nkulamusaako n'ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this time round nkuleetedde omwami ono SAC Dental Care Uganda atunnyonnyole bakola biki. Okay, omukulu sooka obuze ku bakulaba. Manya gange nze Dr. Serumaga Vianney aka Dr. Smiles UG. Nga ndi nkola wamu ne SAC Dental Care waneeno Emengo, era nga ndi musawo w'amannyo omutendeke. Nga ngenda batunuzaamu ebintu ebitonotono ebikwatagana n'amannyo. So kyekyo. Dr. Smiles sooka okannyonnyole bulungi ako. Dr. Smiles. Dr. Smiles ly'erinnya lyange. Nga omuntu w'onaawulira omuyimbi nga bamuyita Vampos naye nga si Vampos. Kati profession yange ndi musawo w'amannyo, but I came up with my brand name. They call me Dr. Smiles UG. And I've been in the industry for some time. Baddeko mu industry ebbanga ddene. Nga ndi musawo w'amannyo. So then coming up ne brand yange bagiyita Dr. Smiles UG. So now I came and started partnering with SAC Dental Uganda. Mukwano gwange bamuyita Dr. Stanley Kabali. So we are trying to educate the people, okusomesa abantu ku by'amannyo, okubayigiriza ku by'amannyo. Tulabe abantu nti bayiga eby'amannyo, bayiga engeri gy'ojjanjabamu amannyo, bayiga engeri gy'ogakuumamu nga mayonjo. Byonna nga bwe tunaagenda mu maaso nga tubimenyaamenya. SAC Dental Care Uganda musangibwa wa? Tusangibwa wano Sentema Road, Emengo, oba kuva ku Starbucks ng'okkirira on your right, oba ogiraba ebipande binene. SAC Dental Care Uganda. It's not just a dental clinic, it is a medical clinic. So tetukwasaganya by'amannyo byokka, ne services endala zonna weeziri, kuzaalisa, kukebera musaayi, byonna weebiri waneeno. Anti tubadde tumanyi specifically muli mu mannyo. Tetuli specifically mu mannyo gokka, it's a whole clinic. Naye kati leero twagala tu highlighting dental department. Tugenda kwogera specifically ku mannyo. Naye Katonda wanaaba atuwadde omulundi omulala tusobola okujja ne tu highlightinga ne departments endala. Ne basomesa mirundi emeka gy'olina okukebeza omusaayi. So that departments endala nazo zibeera highlighted, abantu ne bamanya ebintu ebirala bye balina omumanya. Just nti leero tuli specifically ku mannyo, tugenda ku highlightinga department y'amannyo okulaba nti tusomesa abantu, tubayigiriza ebintu byonna bye balina okumanya ku mannyo, engeri y'ogajjanjabamu, engeri y'ogalongoosaamu, ye osenya ddi, ye osenya emirundi emeka olunaku. Ebyo byonna tugenda tubirambulula so that abantu bamanya bye balina okukola, ne bakola ki, ne beetereeza. Era awo wennyini tetwagala kubanga tulandaga nnyo. Tugenda tunuulira nga bwe mbagambye nti tuli ku mannyo specifically. Ekitundu ky'omukamwa kino amannyo, omuntu agenda kwekuuma ate, oyeekuuma atya, biki bye yandikozesa osobola okuba ng'akuuma amannyo ge okubeera nga gali bulungi. Well and good, tuzzeeko ow'omusawo w'amannyo omukugu. Era omuntu ali eyo yandyetaaze okumanya oyagala okukuuma amannyo ge, oyagala gakuuma in which way, osobola okubeera nga ogaprotectinga gabeere mu condition nnungi. Tuzze ne Dr. Smile atunnyonnyole. Tobeere amannyo gakukankaneko gakufuukira ekizibu ng'akabaago weegali wano. Dr. Smile, without wasting any time, twagala osooka otunnyonnyole omuntu ayinza ku maintaininga atya amannyo gano okusobola okubeera nga munnange tagafunamu buzibu, tafunamu buzibu. Ekisookera ddala kye njagala abantu mumanye, amannyo tetulina okukola ekisookerwako, era buli w'onaagenda kye bajja okugamba, ekisookerwako kusenya amannyo go. Buli muntu osaanye okusenya amannyo go, kakuuma nga mayonjo. Toyina kugaleka gabembeke n'emmere, emmere erweko, ebeereko emaleko ebbanga ddene. Baweerwako ekisookera ddala ereeta akawoowo akabi mu kamwa. Ekyokubiri, emmere eno
mu kamwa kaffe tulinamu obuwuka butini nnyo tetusobola bulaba n'amaaso gaffe babuyita bacteria. Obuwuka obwo bulya ku mmere esigadde ku mannyo gaffe ne buzaala acid. Bwe njogera acid sitegeeza ng'ono acid wa baatule nti agenda kukola ki, but it's still an acid. Kati process y'erinnya eno okwonooneka si kyekintu ekigenda okuhappeninga omulundi ogumu, nti kiba kigenda mpola mpola nti bw'oba oyina ekizibu kigenda kizimba mpola mpola. Naye era ebintu ebirala bingi nnyo ebikireetera okwanguwa oba okukendeera. Kati bw'oba olya nnyo ebintu ebikwatira ennyo ku mannyo n'ebirimu sukaali omungi nga swiiti, ebirimu sukaali ali refined, sukaali ali breaking down, bwe bateekamu sukaali ono ava mu industry. Kuba kati omuntu ajja kugamba bwe ndya ekikajjo kitegeeza nti siina kulya ku kikajjo siina, naye kati ebyo bintu biina sukaali atali processed broken down. Oyo sukaali atali broken down abeera muzibu nnyo okuleeta obuwuka buno okuzaala acid oyo, kubanga abuwa obuzibu okumumenyaamenya okuzaala ono acid, atandika okwonoona erinnyo. So kiba kirungi nnyo n'ojjumbira okulongoosa amannyo kyekisookerwako. Kati bw'omala okujjumbira okulongoosa amannyo, ekyokubiri bw'omala osenya ddi. Tolina kukola ki, kulya then ate n'otwala ebbanga ddene nnyo nga tonnakola ki, tonnasenya. Kuba njinza okugamba senya n'ogamba nsenya buli lunaku, naye nga amannyo ago togawa budde bw'olina kukola ki, bw'olina gasenya. So bwe mba ekyo kyekisookerwako mu byonna, nti buli muntu yenna olina okusenya amannyo. Kati bwe mmala nti omaze okusenya amannyo, tulina okumanya ddi lw'olina okusenya amannyo. Ebiseera ebisinga omuntu agamba nsenya amannyo naye ng'asenya ku makya. Naye ng'omuntu yenna osaanidde okusenya amannyo go ng'omaze kulya mmere. Lwaki? Bw'omala okukola kiringa omuntu okumala okunaaba ate n'ogenda ne weevulungula mu ttaka. Omugaso gw'okusenya amannyo kujja mmere eno eri ku mannyo kuvaako ku ki? Ku mannyo. Kati buli bw'olya emmere n'emalako ebbanga ddene kireetera buli bu bacteria okulya kw'eyo emmere n'ereetera amannyo okubeeramu ebituli. So kati making sure nti buli muntu at least bw'oba tosobodde kusenya mirundi 3 olunaku, making sure nti osenya ekiro ng'ogenda okwebaka ne ku makya ng'omaze okulya ekyenkya. Kubanga buli w'omala okulya emmere n'ogirekako n'erwako ebbanga eddene ereetera first of all omuntu okubeera ng'olina akawoowo akatali kalungi mu kamwa, n'ekirala okubeera nti bacteria ziryako oyo acid ali ku mannyo n'agaleetera okujjamu ebituli. Kati bw'ogattako n'omuntu ebintu byalya mu makkati awo, abantu abasnackinga abayagala nnyo okulya bumpwankimpanki obwo buba bukwatira ku mannyo. Ate bwe bukwatira ku mannyo si nti omuntu aba tagenda galongoosako obwo budde, nabwo buba buzaala omuntu okubeera nga afuna ebituli. Musawo, okutwaliza ewamu omuntu yandibadde asenya emirundi 3. Ku makya, mu ttuntu ng'omaze okulya lanchi, n'ekiro ng'omaze okulya ekyeggulo. Lwaki? Kuba ebyo emirundi egyo gyonna omuntu oba omaze okukola ki? Okulya. Ku makya oba omaze okulya ekyenkya, mu ttuntu oba omaze okulya lanchi, n'ekiro oba omaze okulya ekyeggulo. Nzijumbiza nnyo ekintu ky'ekiro, kuba omuntu bw'omala okulya emmere n'ogireka ku mannyo n'omala ekiro kiramba ng'eyo emmere eri ku mannyo, biri byonna bye njogeddeko bijja kujja. Okubeera ng'owunya akamwa, nga emmere eyo bw'erwako ezaala akawoowo akabi akava mu kamwa, naye era ng'era bacterial action obubuuka obulya ku mmere eyo bwe buzaala ezo gases ezireetera omuntu okubeera ng'awunya bubi mu kamwa, n'amannyo ago okubeera nga gendako ebituli, n'ekirala n'ebibu n'okulwala ne bibeera nga bivaamu omusaayi, abantu kye bayita kaboole. So kiba kirungi nnyo. Kati kyenva nzijumbiza emirundi gino 2, ogw'okumakya ng'omaze okunywa ekyenkya, n'ekiro ng'omaze okukola ki? Ng'omaze okulya ekyeggulo. Kubanga abantu abasinga mu budde bw'emisana babeera busy. Essaawa eza lanchi kiba kizibu omuntu okukola ki? Ofuna obudde obukola ki? Obusenya amannyo ge. So kiba kirungi nnyo ne tujjumbira omuntu okusenya amannyo go. Kati bwe tuba tumaze omuntu okujjumbira okusenya amannyo go, emirundi 3 bwe giba gigaanye, at least making sure osenya emirundi at least 2 olunaku. Musawo, ebiseera ebisinga ki ekiviirako ogulowooza okuleetera obuzibu oba ekireetera amannyo gano
okubeera nga gatuuka ekiseera ne gafuna obuzibu munda mu kamwa okubeera nga gajjamu ebituli. Biki ebigaleerera? Nakyo kiri part of the hygiene. Anti era nga bwe nkugambye kisookerwako hygiene. Naye kati ebirala byengezezzaako okulambulula ze factors zino endala. Omuntu osenyezza first of all emirundi emeka. Osenyezza ddi? Osenyezza otya? Ekirala ddagala ki ery'amannyo lyokola ki? Nalyo limatali lyokozesa. Kati osenyezza ddi? Namaze dde okirambulula nti omuntu olina kusenya ng'omaze okukola ki? Ng'omaze okulya. Ekyokubiri, osenyezza otya? Abantu abasinga bakwata akasenya n'asenyaako wano kungulu n'alowooza nti wano bw'ati maaso. Omuntu asaanidde kusenya ati ambadde nsaba emperezeeko ku mode eyo. Agamannyo aga waggulu ne wansi. Kati omuntu asaanidde gano ge mannyo gaffe wano wansi ne wano waggulu. Omuntu oddira akasenyaako n'obanga akeebasaako kati ne kabeera nkakkirira wansi mu bibuno. Kati bwe kakkirira wansi mu bibuno ne kabeera nkalongoosa munda muneeno emmere eyeekwese wansi mu bibuno. Kati buli okeebasaamu kati ni bw'oti n'okola circular motion. N'okola circular motion mpola mpola ng'omuntu eyeesiiga ebizigo. Then n'okikola n'eno waggulu, n'okikola n'eno, n'okikola n'eno. N'ekirala omuntu ky'alina okumanya kati tutuuse wano munda mu kamwa. N'era okikola weebasaamu akasenyaako katini n'okola circular motion ng'ogenda osenya. Ebbali w'olulimi. Then n'ekirala ky'otalina kwerabira kwe kulongoosa ku lulimi. Kuba kyenkunyonnyodde eno wansi era ky'oddamu n'okola ne ku waggulu. Kati zino surfaces amannyo we geegattira olongoosa back and forth era oba ng'ayerako kuno kungulu so that emmere ekola ki? Evaako ku kuneeno ku mannyo kungulu. So okola back and forth emmere kuno n'evaako teweerabira kulongoosa lulimi. Then n'ekirala kyenjagala otteekako essira abantu abasinga bwe bamala okusenya ayumunguzaamu n'amazzi. Nzijumbiza nnyo abantu nti omulimu gw'eddagala lino ery'amannyo guli topical ng'omuntu we weesiiga ebizigo ku lususu. Bwe weesiiga ebizigo ku lususu bikola kungulu ku linnyo. Kati bw'oba ng'omaze okusenya amannyo kiba kirungi n'owanda buwanzi. Kuba bw'owanda buwanzi eddagala lino ery'amannyo lisigalako ku lususu lw'erinnyo ne lisigala nga lyarrestinga obutuli obubadde bugezaako okutandika. Kuba erinnyo lino engeri gye lyakolebwamu lirimu minerals. Minerals zino ze zikuuma erinnyo nga ggumu. Kati engeri gy'erinnyo gye balyonoonamu nti emmere bw'erwa ku linnyo n'ezaala acids ezo nga zijjamu minerals ezo mu linnyo ezigifuula okubeera ki? Strong. Kati ng'erinnyo litandika okudevelopinga obwo obutuli obutonotono obukola ki? Obubeera ku mannyo. So kiba kirungi nnyo omuntu n'omanya nti nsenyezza emirundi emeka, nsenyezza nti ekyo kyekyokubiri nti nsenyezza nti ankulaza engeri gy'olina osenya. Ddi olina kusenya ng'omaze kulya. Then ekyokusatu ddagala ki ery'amannyo? Nalyo limatalinga. Kubanga abantu abasinga brands zonna ezitunda eddagala ly'amannyo zikola ki? Ziranga ne zigamba tulina eddagala erisinga lino lyerisinga lino lyerisinga. Naye kyenjagala okuteekako essira sijja kwogera ku brand yonna nti muntu kozesa brand eno. Naye kiba kirungi nnyo omuntu n'okozesa eddagala eriri fluoridated. Eddagala lyonna ery'amannyo eriri fluoridated liyamba litya erinnyo? Fluoridated yakusobola okukannyonnyola omuntu ali asobola okukategeera. Fluoridated ly'eddagala ly'amannyo nga lirimu ekiriisa ekyo kye tuyita fluoride. Ekyo ekiriisa kye tuyita fluoride kiyamba erinnyo eryo okubeera nga kirigumye. Ekikuta ky'erinnyo kino kibeera kigumu. Naye kati bw'oba oleseeko fluoride oyo akuyetinga ekiriisa ekyo okunyweza kino ekiriisa ekiri mu linnyo bakola combination engumu ne barestinga ne bakuyetinga ekikuta ky'erinnyo ekigumu okusinziira ku kya bulijjo. So kiba kirungi nnyo n'ofuna eddagala ly'amannyo nga liri fluoridated. Buli bw'omala osenya toyumunguzaamu n'amazzi gwe wanda buwanzi. Tiri eddagala olireka ku mannyo kuno lyamba okuarrestinga obwo obutulituli obubeera bugezaako okutandika oba okubwarrestinga mu lufuutifuuti.
So kati abo tutunuulira ebika by'obusenya omuntu yandibadde era asenyesa kasenya ki oba nako tekyetaagisa? Nakyo kikulu nnyo. Ekika ky'akasenya omuntu olina ofuna akasenya. Omanyi akasenya kalina ebitundu bisatu. Kalina paati eno omuntu gy'akwata ne kabeera ne paati eno ebeerako bu bristles oba bu brush omuntu bw'ateeka mu kamwa. Kati kiba kirungi nnyo omuntu n'afuna akasenya nga kalina ka head oba kano akantu nga katini. Lwaki? Kaba kagenda kumuyamba okwakisesinga n'amannyo g'eno emabega gy'atasobola. Kikyotegeeza buno obubeerako kubeera bu brush kuneeno. Kiba kirungi nnyo n'afuna akasenya kalina akatwe nga katini. Kuba kaba kasobola okutuuka eno ewala gy'atasobola kukola ki? Kutuusa kasenya. Amannyo gano agali ewala gy'atasobola kutuuka alongoose kaba kasobola okutuukayo. Then n'ekintu ekirala omuntu yeetaaga atumanya ebbanga ly'akozesezza akasenya. Abantu abasinga bagamba musawo nze nsenya buli lunaku nkola kino n'enkola ne kino naye sikola ki? Naye olina okumanya ebbanga kiri olina okukozesa akasenya. Akasenya kano buli w'okakozesa ebbanga ddene obuntu buno butuuka ne bufreilinga ne bubeera nga akasenya ko kennyini tekakyakozesa mu ki? Tekakyakozesa nga ne bwogezaako okusenya tekakyasobola kuggyayo bikyafu. Kati kiba kirungi nnyo at least bw'oba okozesezza akasenya n'otasuka myezi 3 n'obeera nga myezi 3 wegiggwako bw'oba ng'osenya buli lunaku by myezi 3 akasenya ako kaba olaba nga naawe kakoze eki? Kakooye. Then kati waliwo n'obusenya buno ennaku zino obuzze bwe bayita electric toothbrushes obw'amasannyalaze nti bwo buyibeera ne butiipu ng'osobola okukakyusa. Alisti kuba omanya nti mu myezi gyange 3 wekaba kano katiipu konoonese nga nkyusa nteekako katiipu akala oba ng'ogula ng'oteekako butiipusi obulala ng'otandika okukakola ki? Ng'otandisa okukasenyesa. Then kati n'ekintu ekirala kye mbadde neerabidde ekipimo kya Colgate gw'aba alina okukozesa nakyo kikulu. Waliwo omuntu nga ateekako eddagala lingi n'ajjuza kuli eddagala lingi nnyo afune ekyovu. Omuntu yenna eddagala olaba akagalo kange kano akannaswi kano akannaswi akaala kano koolaba akannaswi kyekipimo ky'eddagala omuntu ky'alina okuteeka ku kasenya. Tolina kuteekako ddagala lingi. Then n'ekintu ekirala kye nnina abantu kye balina okumanya bbanga kiri olina okusenyaamu. Okusenya amannyo kitwale ng'omuntu ng'ogenze kunaaba. Okumakinga sure nti onaaba onootukula omubiri gwo oguwa obudde. N'omakinga sure nti okuuta buli area y'omubiri gwo n'ebeera ng'ekola ki? N'ebeera ng'etukula. Kati omuntu bw'abanga talongoosezza bulungi mubiri gwe ne gubeera gwonna nga gutukula era takola ki? Abajja kubeera ng'alina ekkosa mwoyo kati kyekimu ne ku mannyo ne mu kamwa kaffe. Kyova olaba bwe mbadde nnyonnyola okusenya abantu amannyo era njogedde ne ku lulimi kuba abantu abasinga tebateeka sira nti olulimi nalwo lulina okulongoosebwa. Naye olulimi luno lubeerako emmere. Emmere eno nayo bw'erwako etwala obudde n'ekola ki? N'efamentinga. Okufamentinga kya lufuutifuuti naye era obwo obuwuka obubeera mu kamwa bubeera bugezaako okulya kw'eyo emmere ne buproducinga gases ezo ezireetera omuntu okubeera nga mu kamwa ako kuvaamu akawoowo akatali kalungi. Mulimu abantu baffe ab'omu byalo ebiseera ebisinga obudde obulongoosa amannyo gano bubula. Abamu bagenda ku ttale ne banoonya obuti. Obuti buno okikkiriza musawo nti gusobola okulongoosa amannyo ne gatukula? Ebiseera byaffe, ebiseera ebyedda abantu baalyanga emmere ng'emmere yaffe eri organic. Ebintu bye twalanga byabeeranga ki? Organic. Naye ensi gye yayongera okukulaakulana bantu baatandika okufukirira ebimera byabwe n'eddagala okubifuula yield okubeera ennene. Abantu baatandika okuproducinga ebyokulya buno bu snacks bwe tuli ebya bulijjo. So conditions z'ebiseera byedda si ze zaakati. Nti kati omuntu akamwa ke kabeera exposed ku bintu bingi ebiri factory made. Ebintu omuntu bye baprocessingira mu industries. Kati ng'omuntu ennaku zino abaana babawa Goliros. Buli wogenda omwana Goliros. Naye nga wadde omwana zimuwoomera kiba kirungi nnyo omuntu okusnackinga naddala ng'abakyala ng'ali lubuto abamu babeera baagala nnyo okusnackinga okulya obumpwankimpwanki. Bw'oba ng'olaba okulya obumpwankimpwanki tosobola gwe mwennyini kukyebeera kiba kirungi nnyo n'okikola
prior to a meal kuba nga bwe nkunyonnyodde nti bw'obanga omaze okulya ogenda longoosa amannyo ng'obeera ng'oli muzadde making sure nti abaana bano obuntu obwo otera okubawa prior nti lunch egenda kubeera ssaawa 7 ssaawa nga 6 oba 5 n'obubawa kuba omanyi ku 7 bamala okulya bajja kukola ki kusenya kuba bukwatira ku mannya ate kati omwana omuto kizibu nnyo mujjumbiza okukola ki okusenya amannyo so kiva gy'oli gwe ng'omuzadde okumakinga sure nti omwana omuteekamu culture ey'okubeera ng'akola ki ng'alongoosa amannyo ge mu budde n'agalongoosa mu budde bwonna bwe gwetaagisa okugalongoosa muyigiriza engeri gy'alina ossenyaamu omujjumbiza nti buno obudde bw'olina ossenyaamu ne buli lunaku nti olina ossenya kati ekyo kyekibadde kinyigezaako okugjayo kiri ekyemabega nti edda abantu bakozesanga obusenya n'endwadde z'amannyo zaalinga ntonotono naye ensi gye yayongera okukulaakulana endya y'ebintu yakyuka emproducinga y'ebyokulya yakyuka edda ebintu byalimu organic nga bintu ebiri organic kiba kizibu nnyo okuaffectinga nnyo amannyo g'omuntu ng'ebizibu abantu bye bafuna ku mannyo maybe abanywanga ku mmindi n'abakola ki abanyangataaba nti be bafunanga ebizibu ebyo bafuna stains ng'ezo naye kati kiva na ku diet starting from bintu bye tulya amusawo bwe tutunuulira ebintu bino byebagambe nnyo ebya sukaali nabyo biviirako amannyo okubanga goonooneka buli lw'obirya ennyo ebintu ebyo ebirimu sukaali nagezezzaako n'okirambulula emabega nti omuntu bw'omugamba okuva ku bintu ebiri sukaali yajja gamba ate bwe naaba njagala okulya ku kikajjo ate bwe naaba njagala okulya ku nnaanansi ate bwe naaba njagala okulya ku micungwa ebyo ebintu byonna ebibala birimu sugars eziri more organic and more complex nti obuwuka buno bwe buba bubikola ki bubiryako tezikola ki tebisobola ku affectinga nnyo mannyo gaki mannyo ga muntu kibitwalira obudde naye regardless ekintu kye tuba twogerako bwe tuba twogera ku sukaali twogera nnyo ku snacks nga zino abaana okubawa sweet owa buli kaseera kati ninaku zino ekikyase goriros abaana baagala nnyo okulya goriros bw'obanga omwana oyagala nga yengeri gwe gy'oyagala omukakkanyamu oba waba akaaba oba alina kyayoya nga bw'okikola kimukakkanya n'abeera kirungi nti kimukakkanya naye olina okimanya nti musobola okukikontrolinga mutya nti ebintu bino ebirimu sukaali buli bwe birwa ku mannyo process eno nga bwe nagambye nti omuntu okufuna ekituli ku linnyo omuntu okubeera ng'erinnyo litandika okwonooneka kitwala obudde naye ate mu cases y'ebintu ebirimu sukaali buno obuwuka bwe bukomba ku bintu ebirimu sukaali ate acid bizaala muki mungi nnyo ne bikuikeninga process eyo ne byanguya process eyo erinnyo okubeera nga lirwanga obunnyo busiriira kati n'abaana abato waliwo abaana abato be baba bazipacifier nga bazitaddemu obuntu obuwoomerera so that takaaba bubeeramu nga naye kati buli bacteria obwo gye bukomba ku bintu ebyo ebiwoomerera ennyo kireetera omuntu okukola ki omuntu okubeera nga amannyo ge galwala omulundi gumu ate nga galwaningira ku sipiidi ya waggulu naddala mu baana abato neera ne mu bantu abakulu kyekimu ate ng'omuntu omukulu gw'osobola okyekontrolingira ng'omuntu. Kale, tuli ku SAC dental care wano Uganda bano bakozi b'amannyo gwe weereyo ng'olyeyo nga mu butuufu owulira nga amannyo go gakufuukidde ekizibu pass by wano ku SAC dental care Uganda bajja kukuwa services ennungi ddala. Dokita, tulina abantu baffe bano abateeka obuuma mu mannyo. Omuntu ali eyo yeetaaga okumanya kiva ku ky'omuntu oteeka obuuma obwo mu mannyo. Kati first of all tubadde tu breaking down ekya hygiene omuntu bona akuuma amannyo go nga mayonjo omuntu okubeera kati abantu bwe mulaba nga bataddemu obuuma amannyo mu lufuutifuuti tukiyita orthodontic treatment mu kigambo ekiri simple twandiziyise braces. Obuuma obwo tubuteeka mu mannyo ng'omuntu amannyo go tegali mu line oba tegali mu order obanga ganyeenya gaba teganyeenya just bwe gaba gaakula mu kamwa nga tegaakulira mu order
erimu litunudde n'oba lino liyiseeko kati omuntu omuteekamu obuwayo bwe tuyita braces ne bugayidinga amannyo ago okugazza mu positions entuufu n'abeera ng'omuntu bw'asmilinga smile ye erabika bulungi. So kyekyo basically omulimu gw'obwo obuntu obuwaya bwola bwe tuteeka mu mannyo. Maybe n'ekirala omuntu kyandigambye waliwo omuntu ze gwe nasanga nga alina obuwaya mu mannyo nga tasobola kwasama. N'abantu abalala we babeera bafunye injuries z'olubu oba oluusi abadde ava ku mulimu ne bamukuba. Mbaizo tusobola ozisiba ne tuzikeepinga mu position entuufu. So I think in emirundi ebiri ekya braces kyekyokubeera nga tusiba amannyo gano ne tugateeka mu order omuntu bw'abeera alina amannyo nga gali eno gali nagalaale agagerekera alimu litunudde ogatereeza ne gatereera ne gadda mu line nagabeera ng'oluusi kitereeza engeri gya pronouncing-amu ebigambo kitereeza engeri gyayogeramu kitegeeza engeri gy'alyamu kuba amannyo gano we gabeera disorganized gakuriyetinga ebitundu mu mannyo emmere gye yeekweka gy'atasobola kulongoosa bulungi mannyo kati oteekako obuwaya obwo ne bugatereeza ne gatereera ne gadda mu line so that ogareading olw'ebizibu ebyo n'omuntu yennyini n'abeera nga bw'aba asmilinga abeera confident mu smile ye ng'alabika bulungi. So twali tumanyi munnaye Masappe mu kusookera ddala Masappe gatya kuba waliwo naera ababuteekako nga mutuufu takyetaaga naye nga Masappe naye nga bw'omanyi nti ensi kati we yatuuka mulimu Amasappe n'okujjanjabibwa the more the world goes further nti abantu ba-adopting ebintu ebimu kuba bakimanyi nti bibalabisa bulungi oba nga baagala engeri gye birabika ku muntu. So specifically si Masappe naye era nga omuntu bw'aba akyagala nga kya Masappe okikola nga kya Masappe n'okikola ki ne baziteekamu n'obeeramu nazo bw'omala n'ozijjamu naye nga the main reason kutereeza amannyo ne gatereeza smile y'omuntu n'abeera ng'omuntu bw'asmilinga amannyo ge galabika bulungi gali presentable. Musawo bwe tutunuulira ebintu ebyo nga bwe bibeera mu mannyo omuntu alina bw'aba agenda kulongoosa amannyo gano obuntu obwo asooka bujjamu alongoosa amannyo nga mwebuli era okulongoosa obuntu obwo era still okozesa lino eddagala lyetukozesa nga tusenya oba waliwo eddagala lyabulyo specifically. Omuntu bw'omuteekamu obwo obuntu bwe tuyita braces era alina okusigala nga amannyo gaagalongoosa ate kati alina n'okijjumbira ennyo kuba the fact nti abutaddemu emmere eba egenda kufuna ebitundu bingi mwekola ki mweyeekweka. Kati waliwo n'ekintu ekirala kyessaayogeddeko mu kulongoosa amannyo kye tuyita flossing. Flossing kwe kubeera ng'omuntu akozesa akawuzi ogenda nga akawuzi ako tukayita floss okarapinga ku ngalo zo n'ogenda ng'olongoosa mu makkati g'amannyo kalungi nnyo era it's the best alternative okulongoosa makkati g'amannyo okusinga bu toothpick omuntu bwe yandikozeseza daily kubanga ko okawa obudde ate n'ogenda ng'olongoosa bulungi mu mannyo go. Then n'ekintu ekirala kati omuntu omala omuteekamu bu braces obwo n'engeri gy'agalongoosaamu ekola ki ekyuka era omulaga engeri gy'akola ki eno engeri gy'enkulazeemu gy'asenya agikola naye nga agikola ate mu ngeri ya njawulo nti agikola waggulu wa waya ya bracket ne wansi wa waya ya bracket n'era ng'akoze eki nga akasenya akeebasizzaamuko naye gently kubanga omuntu yenna tolina kubeera very aggressive ate ng'otaddeko ki ng'otaddeko brackets ezo. So kati omuntu alina obuntu obwo mu mannyo asobola okulongooserezaamu nga buli muli oba asobola okubujjamu? Alongoosezaamu bulungi nnyo nga mwebuli naye buli bw'aba nga tumutaddeko tubawo obudde awayiseewo weeks 2 oba weeks 3 komawo kati ebiseera ebisinga nga zze kati naffe ng'abasawo tuddamu amannyo ago ne tugalongoosa ne cleaninga areas ezo z'abadde tasobola kutuusaamu bulungi kasenya kubeera ne bw'aba asenyezza bulungi atya era wabeerawo areas entonotono z'abadde tagenda kutuusaamu kasenya ne tukyusa wires ne tukyusa ne bu rubber bands buno bwe twandiise
ties bagamba nti nyambadde kala ki, nyambadde kala eno, nyambadde kala eri. Tutunuulira nti abantu abamu bajja nga balina kye bayita amalibu ne mubafikisingamu amannya ago. Ki ekiri mu sayansi kyalimu ago amannya ge mubateekamu? Because tulaba nti mugakwata ne mugafikisinga ewantu nga abadde n'amalibu ne mugateekayo. Gaago mugalongoosa mutya era mujja mutya okubeera nga mugaleeta mu muntu mugamba nti mune omanyi tugenda kufikisingamu ekika ky'amanyi kino bwe kiti ne bwe kiti. Kati omuntu ng'avuddemu erinnyo options nnyingi z'osobola okukola ki, z'osobola okukozesa okuzzaamu ki amannyo ge. Ekisooka waliwo kye tuyita denture. Denture ly'erinnyo nga liri removable, ng'omuntu oliteekamu then n'alijjamu n'alirongoosa n'alitereka then enkeera ku makya n'alikola ki n'alizzaamu. Then ekyokubiri kye tuyita bridge. Bridge oddira amannya agalinaanye amannya ago n'ogakola ki n'ogakozesa nga support yalina erinnyo. Alternative eyo nnungi ku muntu abadde ayagala okuzzaamu erinnyo lye nga terivaamu. Then waliwo option endala ey'okusatu bagiyita implant. Implant yo teyaffecting amannyo galinaanyeewo. Amannya agalinaanyeewo galeka gali malamu bulungi tegalina buzibu, then munda mu ggumba ne tukuteeramu erinnyo gye tuteekamu then ne tumala ne tuliteekako crown yaalyo n'obeera ng'erinnyo likola ki oliriisa bulungi. Ye best option ng'omuntu ayina eddibu lwakuba eri a little bit on the higher end. Naye ezo ze options zisatu. Waliwo erinnyo nga lyakwambala, waliwo erinnyo nga liri fixed, n'wabaawo n'erinnyo ng'obeera nga zizzaawo erinnyo nga bwe lyaliwo munda mu ggumba nga twaffectinze mannyo malala asatu. Ezo options zisatu nti naye era kisinziira ne materials ze tukozesezza, naye era tumakinga sure nti omuntu omuteeramu kala y'erinnyo eri very similar ku mannyo g'alina. Tulaba mulimu agamu ne gemuteeka nga talina kazigo nena. N'ekirala kati waliwo abantu ajja n'agamba nze njagala lya gold, nze njagala lya silver, nze njagala lya ki. Osobola odimukolerera n'olimukola ki n'olimuteeramu n'abeera n'erinnyo linga lya gold. So at the end of that day sometimes it's ranging from being more sometimes for functionality, abalala bakikola for nga bw'ogambye nti masappenti nze njagala kino bwe kiti. So those are the things ndowooza omuntu ng'alina eddibu lye tusobola omukolera. Well, tukyali ku SAC Dental Care Uganda. Omuntu aliyo nga osaanye okuba nga wandyagadde okuba nga olongoosa amannyo go, because people are there. Muli eyo musirikidde eyo munnaye amannyo gamwe gafuna ebizibu ne mubeera eyo just munenga muti olwaka budget oba akasente bannange buno bulamu bwo. What are some of the procedures z'osinga okuba nga mutunuulira okuba nga mulongoosa abantu bano amannyo? Ekisooka procedure ekyasinza okubeera eri basically on hygiene. Mu lufuutifuuti tugiyita scaling and polishing. Scaling and polishing tukozesa ka equipment kaffe tukayita scaler kaneeno. Kyetuva tuziyita scaler kubanga omuntu emmere eno bw'ekwata ku kulinnyo etuuka akaseera n'eguma ne creatinga mu lufuutifuuti kye twandiyise kalikalasi oba kaiculasi ekya yero bwe kityo. Kati bwe kituuka bacteria zino zijja nutrients mu malusu ganeeno kimakinga emmere just ebaddeko ng'esobola okuvaako ku mannyo naddala omuntu ng'atutte ebbanga nga talongoosaawo emmere eyo n'egumirawo. Kati emmere eyo bw'egumirawo oba olina kujja wa musawo waneeno amannyo ne tugooza tukozesa ako kaskeera ne tugenda tulongoosa wansi w'ebibune gy'otasobola tutuusa bulungi kasenya ebintu ebyo gye biba bibembedde bye binywerayo, then bwe tumala okugalongoosa bulungi ekyo kye kisookebwako mu kulongoosa. Then ekirala omuntu ng'omaze ofuna ekituli mu mannyo. Ekituli mu mannyo emmere yeewogomamu n'ezaala akawoowo akabi oba neereetera n'erinnyo okubeera nga likunyenyeera likumalako emirembe. Kye tukola tugenda emmere eyo ne tugijjamu ne then ne tuteekawo ki sementi. So bwe tuba tutunuulidde kulongoosa
Those are the two procedures that are based on kulongoosa. Then kati wabaawo ebintu ebirala kati nga kye twayogeddeko erinnyo livuddemu oba omuntu ng'erinnyo likuluma otuuse paati ey'okkuluma tukola treatment gye bayita root canal treatment or root canal therapy. Naye nga omuntu erinnyo agamba erinnyo linnuma njagala dijjamu ne tutalijjamu ne tuli mu Luganda bakiyita okutta emisuwa, ennaku zino kye bayita bakiyita kutta misuwa. Ne bwe liba lirimu ekituli. Naye nga tuba tuli dryinze, then ebiseera ebisinga bye tumala odryinga making sure tuliteekako crown. Terituuka kaseera ne liddamu ne likuluma. Bwe tuba tulikozeeko kisinziira ngeri ani alikozeeko yalikozeeko atya. Naye nga root canal treatment eyo bwe bamala ogikola erinnyo lyo lirina okuba nga terikuluma ate nga gumu bulungi, then n'obeera ng'osobola oddiriisa. Okukuuta amannyo okugaddamu okugalayiteninga kyetaagisa ki? Kati okukuuta amannyo nga bwe nkugambye tukiyita scaling and polishing, kijjako kye tuyita plaque, emmere eno eba esigadde ku mannyo ne calculus abeera calcified plaque, nti bacteria zijja kino ekiriisa kye bayita calcium mu malusu ne kihardeninga emmere gy'oba osigaddeko nekola ki nebeera ng'egumira ku ki ku linnyo nga tosobola gwe mwennyini naye oba okozesezza akasanya stains ezo zijja ku mannyo. Then n'ekirala behaviors z'abantu nti abantu abamu banywa sigala, bagaaya amayirungi, ebintu ebyo nabyo bistaininga amannyo. So omuntu abikola kiba kirungi nnyo n'okola ki n'ojjumbira okukola ki okwoza amannyo. First of all okuimprovinga endabika, n'ekirala okukuuma amannyo go nga gali healthy galeme kutandika kukola ki kugenda mu biki bituli. Then ekirala ekyekuwaiteninga amannyo abantu abasinga bakubuuza musawo njagala kuwaiteninga amannyo bakola nnyo ensobi. Waliwo kye tuyita scaling and polishing, kyekyo kye nkugambye ekyokwoza obwoza amannyo. Then wabeerayo whitening, kye tuyita whitening ng'omuntu okweyerusa nti omuntu amannyo go ebiseera ebisinga abakyala nga bagenda ku mbaga abantu abamu bakikola ng'ayagala amannyo ge gabeere ga white, then noga whiteninga bulungi ne gabeera nga white, noga in simple terms tuga bleachinga ago gennyini ago gobadde nago mukamwa gennyini goyina ge to bleachinga. Bwe tumala oga bleachinga kala yago ekyukira ddala n'olaba nga gafuuse whiter than they are. Naye era n'ekirala tekibeera permanent. Tegalina side effect. Tekirina side effect naye tekibeera permanent. Nti with time olw'emmere gye tulya n'ebintu bya bulijjo bye tulya gamala ne gaddayo ku nakyo kala yago. Badde manyi nkozesa gano gundi ge tukozesa okusenya ne tusenya eddagala definitely era bwe mba mmaze okuga whiteninga kuwa eddagala eryago eryogakuuma nga still gakyali white so that tekihappeninga very mangu nnyo n'ogamba ijjo nabadde wa musawo naye ndaba amannyo gange gazzeeyo. So with time gagenda gaddayo olwa nti osigala olya emmere ate emmere gy'oli abeeramu ebintu bingi ebyaffectinga structure y'erinnyo ddyo nga ddyo, so gamala ne gaddayo ku ki. So kati ebiseera ebisinga waliwo abantu ye ng'ayagala amannyo ge gabeere meeru ebbanga ddene nga ye tayagala bino nti ate musawo amannyo gange nagawaiteninga ate gamaze ne gaddayo. Omuntu ng'oyo tubakolera kye tuyita veneers. Veneers ziringa olaba enjala abakazi ze bateeka ku mannyo naye kirimu permanent tizisobola okubeerako for almost 4 or 5 years. Nti omuntu akuwa guarantee nti veneers zino kati amannyo gano kungulu tujjako kaleeya katono nnyo then ne twambazaako bu veneers ne tubunywerezaako ne babeera nga kyusizza eddala kala y'omuntu g'amannyo g'omuntu nga galabira ddala nti gakola ki galabika bulungi. Era abasambi ba mupiira nkozesa nnyo eno example y'omusambi w'omupiira gwe bayita Firmino gwe bagamba nti amannyo ge nga meeru nnyo. Yakola eyo procedure nti bateekako veneers ku mannyo agamu then amalala ne bagateekako crown. So kisinziira omuntu kyayagala naye omuntu amannyo ge okweruka first of all okusooka okugooza just ne osigaza nakyo kala ye y'amannyo then oba oyagala gabeere meeru nnyo tukola kye tuyita whitening oba bleaching nti tugeerusa naye
waneeno professionally kuba abantu abamu bagenda ku social media eyo ne bazuula ebintu bye tukozesa okuwhiteninga ne baagala babikozeseze ewaka naye wano ku ddwaliro tuba n'eddagala lye tukozesa ng'ebipimo byabyo tebigenda kubeera detrimental ku mannyo go. Nti abantu abamu bajja kubuuza musawo mpulira nti bakozesa baking soda oba baking soda omuli abantu abasinga bakozesa baking soda n'akola ki oba ekiriisa ekiri mu ddagala lya whitening tukozesa bamuyita hydrogen peroxide kati baking soda oyo mwali naye ekipimo ekiri mu baking soda ekyo tekiri ng'ekyaffe nti kipime nti kijja kukola ki kijja ku affectinga amannyo go naye wali eri kibeera gwe mwenyi tokyepimidde kijja kuleetera amannyo go okubeera hypersensitive bwe kubeera nga kunyonyeera nnyo atasobola na kwasama naye waneeno tukikola mu ngeri eri professional ekikuuma nga tekyaffectinga ate mannyo go ngeri gye gaakulamu. Musawo tutunuulire charges mu bintu by'omeshonize byonna okulighteninga amannyo kugakuuta kugajjamu in case of anything okuddamu okugooza biki charges ziri zitya charges zezimu oba ziri totally different? Sijja amannyo charges z'amannyo gyoyongera okubeera erinnya omanyi nga litandise okulwala kitandikira just ku musawo erinnyo lyange lirimu ekituli then musawo erinnyo lyange litandise okubeera sensitive then musawo kati erinnyo lyange linnuma then musawo kati erinnyo tulijjeemu kati prices z'ebintu by'amannyo bino charges z'ebintu bino eby'amannyo zongera okulinnya gyoyongera okwambuka nti kati katugambe treatment y'okuzzaamu erinnyo tejja kuba yemunga ey'omuntu okukola ki ng'ey'omuntu gwenfiirinze so the earlier the better nti woba oyina kiba kirungi nnyo n'ekirala kyenerabidde kiba kirungi nnyo okugenda ew'omusawo just okukebera amannyo at least emirundi ebiri mu mwaka just oyite obuyisi just nga wonaagenda nogamba ngende bankebereko ekibumba kyange oba kijja oba kino general body check up ogenda ne bakola dental check up kiba kikulu nnyo ne bakola dental check up eyo n'okola ki n'obeera ng'amannyo go gakola ki nga gabeera nga bagakebera ne balabamu ebintu ebitonotono gwe byandibadde tonnazuula ye omusawo ng'akebera n'abiraba bulungi n'abikulaga ne ku screen tulina intraoral camera okuba kulinnyo mu kamwa n'olaba amannyo era awo wennyini njagala ondage ku screen ezo nti otulage nja kasooke tumalirize wano nja kulaga leeta nti bakuba mu kamwa ne bakulaga amannyo bwe gaakula bwekola ki nsooke njikulage wano eno ya intraoral camera kati eno intraoral camera tukateeka mu kamwako ne tukuba ekifaananyi wano eno ku screen n'olaba amannyo go bwe gaakula munda so that omuntu amanya alabira ddala kyengezaako munnyonnyola nti erinnyo lye lyakula bwe riti then bwe tumala ne tumakinga sure nti omuntu omunnyonnyola ekintu nga naye akola ki akyerabirako. So twagala otulage ku kyuma nti omuntu nga in case atudde awo nga yandeesanye ebimu ku birongoosa amannyo gano like equipments nti biki bye mukozesa okusobola okuba nga amannyo gano mugalongoosa? Amannyo we tuba tugalongoosa tukozesa eno bagiyita scaler yeno gye naadde nkunyonnyolako omuntu ayagala kumulongoosa amannyo then eno bagiyita airjet ekuyambako okukaza ku linnyo kungulu ng'oli mu ddirongoosa munda then eno tugiyita slow speed handpiece. Slow speed handpiece eno tugikozesa kupolishinga amannyo nga tumaze okugooza n'eno scaler then kano tukayita ka high speed handpiece. Ka high speed handpiece kano tukakozesa ng'omuntu oyagala longoosa mu linnyo munda mulimu ekituli oyagala difiiringa. Basically byebyo ebintu by'amannyo tebiri very complicated biri simple era omuntu wa bulijjo asobola okukola ki aba asobola obimanya bwe bikola ki asobola obiraba nti si bintu biri awo bingi nti
bizibu nnyo. Procedures zaffe zibeera simple. Okay. Yes, abaana abato yo kikyo kiri kitya? Abaana abato ngera we nakunnyonnyodde ebiseera ebisinga era nayogedde nnyo ku ky'abazadde. Abazadde okuyigiriza abaana okusenya amannyo, okuyigiriza abaana osenya ddi naye kiva ku muzadde gwe ng'omuntu. Okumakinga sure nti omwana omuyigiriza okusenya, omwana omuyigiriza basenya ddi, ekipimo kye eky'eddagala ky'olina okukozesa kasenya, akasenya olina kakozesa mirundi bbanga ki, olina kusenya emirundi emeka olunaku. Ebyo byonna biva gy'oli ng'omuzadde okumakinga sure nti omwana omuyigiriza ebintu ebyo nga bukyali. Amakinga sure nti bibeera part of ye ng'omuntu, nti abijjumbira n'abikola kiba kijja mutaasa nnyo. Then n'ekirala kyensembyeyo ogenda n'olaba omusawo. Omusawo w'amannyo, abantu abasinga bajja mu musawo w'amannyo ng'erinnyo limaze muluma, obanga ligenzeemu ekituli, obanga likoze eki, lirina ekizibu ekiririko. Naye kiba kirungi nnyo omuntu yenna n'akola ki, n'amakinga sure nti agenda n'alaba omusawo w'amannyo, n'akebera bulungi amannyo ge, n'azuula byonna ebibadde byetaagisa okukolebwako. Well, tuli ku mannyo, tuli ku SAC Dental Care Uganda. Tulina ba celebrities baffe bangi nnyo eyo, bayitirivu nnyo. Ng'ekintu ky'amannyo gano gabasumbuwa. So tujja basaba with due respect. Oyiteko oba muyiteko waneeno ba socialite baffe bonna abali mu industry. N'oba tuli mu industry, gwe wandesaanye okuba ng'ofuna ekintu ekirungi. Caring amannyo go gabeere mu good position, gabeere bulungi nnyo nga togenda kubeera eyo. Buli muntu akwevume, buli muntu akwekweke. Badde nkusaba ojje weeyune bano aba SAC Dental Care Uganda, bajja kuwa services ennungi. Bayimbi ki b'otunula wali ogamba bano butuufu nali nkozeeko nabo oba socialite yenna? Bangi. Era omuntu bw'anaagenda ku social media platforms zange ajja balaba. I've worked with very many celebrities before. Okay. But I'll leave that to the people bagende ku platforms zange balabe. Naye nga bangi nnyo benkozeeko, naye nga era kyekino okugezaako ku makinga sure nti tusomesa abantu nti omuntu olina okulabika obulungi. Saagala kuteeka muntu yenna on blast nti ono no. But you have to get that mentality. Tulina ba celebrities baffe bonna kuba bali influential nnyo eri abantu abalala. So kiba kirungi nnyo bo nabo ne babeera example ki ennungi eri abantu, okubalaga nti omuntu bamujjanjaba amannyo, nti gende ew'omusawo bakukoleko ku mannyo. Bo bennyini nga bakikola bo nga bo ne bakola ki, ne bajjumbiza abantu okukikola. Naye nga bangi people, you go and check out my social media platforms, Dr. Smiles UG, on Instagram, on Twitter, on TikTok, wherever, even on YouTube. You will see that I've been working with very many celebrities. But it's not necessary to promote myself as a person, but also to promote dental, to promote awareness in issues concerning dental, abantu okuyiga amannyo. Then you can also go and follow the social media platforms of SAC Dental Care. Mujja kulaba ebintu ebitonotono era bye bakozeeko ku mannyo. Kubanga I'm here as an individual, but I partnered with them to make sure we educate and we align everything in line so that abantu bamanya nti bintu bingi nnyo bye balina okutereeza ku mannyo, nti balina ebintu bingi nnyo bye balina okukola ki okwongeramuko mu maanyi. So far byebyo bye tubadde nga tuwayawayamu ku dental SAC Dental Care Uganda. Omuntu nga yandyetaaza okumanya nti
buli kyonna ekikwatagana ku mannyo mbadde nkusaba weeyuna abantu bano bajja kuwa services ennungi ddala mu bulungi bwayo nga bw'olowooza nti jangu bagenda kukufaako bulungi nnyo. Era njagala nkusabe oyongere obawe direction entuufu, osome ennamba z'essimu, social media handles in case ng'omuntu akwetaaze, tumalirize. Ngera bwe mbagambye from the beginning, amanya ganze Dr. Serumaga John Vianney, aka Dr. Smiles UG. Musobola ogenda ku platforms zange zonna, Dr. Smiles UG ku TikTok, Dr. Smiles UG ku Instagram, Dr. Smiles UG ku Twitter, yonna ne munfollowinga. Then my number is 0775987226. Era mujja kuba mukola ki mujirina. Then you can also go on the platforms of SAC, Dental Care Uganda. You'll also see the numbers, but the number for SAC Dental Care is 0702-050-201. Okay. Simanyi oba bagiwulidde. Osobola demo gisome bw'oba tufuddeyo. Eya SAC Dental Care eri 0702-050-201. Musobola tukubirako ne mwebuuza ku mannyo. WhatsApp us for SAC Dental Care. If you want me to work on you personally, 0775987226. Okay. Yeah. Well, basangibwa Mengo ku Sentema Road. Yes. Like 2 meters ng'ovudde ku Starbucks on Sentema Road on your right. Ekipande ojja kuba okiraba kinene. We don't necessarily only work on teeth, we also work on other treatments. Abakyala mujje tubazaalise, mujje tubakebere omusaayi, mujje tubajjanjabe. Tulina wards musobola okujja ne tukola ki nga mwina abalwadde musobola okubaleeta mu wards zaffe. So everything concerning medical wekiri, but today we are specifically talking about dental, and please come and support. Okay. Thank you so much. Abalayi baffe aba Tawfik Media UG. Mwebaza nnyo, mwebaliza ddala, mugende mu subscribing, mu sharing. Muwulirize okusoma kuno kuba munnaye abantu bali eyo bayitirivu basafaring amannyo. So nja kukusaba with due respect, ogende okyalire ku bano oba bakubire ku ssimu aba SAC Dental Care Uganda, bagenda kukolako bulungi nnyo. Thank you so much, until we meet next time.